Yes, so it's I know Buganda. And simanyo netega. Naka kwetega. Simanyo netega kuyogeza kawo bulala. Nayengera. Wanta mebuzi byo omusajja waracho nesonyiwa naawe. Kali nze nkoze iki? Yali mukama we mama tundu kubama bere mu kyoto kuba yali mukama wange. Yakuwanga omusaala buli mwezi. Nakoleranga bwerere. He was supposed to. Yagera yajja nakukansa nakutwala nakwo omusaala. Omusaala. Mtwalo nsanvu. No, I'm telling you. Kati gundi ngatamina carpet munyu ngatemina carpet kati gundi nga sente za rent za mubulako kawo yali takoleddeyo banga denenze ngana musangayo nembayo nemuleka naye oyo gundi yali ex wa manyanga mukwano gwa mukyala wennyo ane bisera rent we yamubulako nga bagenda na musule bweru pavini na musasulira rent lwachi manyanga ex mukwano gwa ba ex wo ibatu muongeri mbuza Handi makula yali nnyo mukwano gwa vuchi kati nebuza yali ex we aba mukwano gwa ba ex wo yali best friend we omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero kuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 oba ku 0706 email diamondspreschoolug@gmail.com Kibere maridadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abali etazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 67 obayita ku 0785 597 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano mbufunze tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano n'omulwadde wano baga nti omulwadde azaamu ku maanyi wali mpolampola agezaako okukwasiganya nange wendi nnyo okuba nga tukwasaganya ensonga zonna ku emboozi mu UG tukwebaza bwebaza ku lw'okuba nti no tulaba ebbanga lyonna webale nnyo weebalire ddala Pacho wali wano nzikiriza asooka kubuuzeeko kubulira embeera mwali weewaawo abali tenaba kuteera bulungi naye nga embeera ezaamu essuubi kubanga kati asambira waggulu nga jjanzi naye ate amawulire ga Evil Nagwe gajjidde mukwano gwe agenda kutubuulira babadde bavudde wala babeddeko bona because Pacho abaddeko yaterwa kimwogerera nga bwali Pacho sooka obuze kuba tulaba sooka mbimaleyo babadde bonna Pacho ono promoter w'abayimbi lwakuba ennaku zino yagwa saagwa kitereeze nakoowa nakowa embwa z'abayimbi not really nti nakoowa embwa z'abayimbi naye nga sisobola kuddukanya bayimbi ne family at the same time yeah, so then I chose family myaka gigenderera ogiraba besente n'obireka nsooka njita kubanga sente teggwa buwoomi zenina entonotono katusharinga ezo zetuyina eziriwo entono katuli ezo but family ekyali kikulu nnyo kuba ndoozi olaba we nabyesonyiwamukko nenfuna sikugejja nenzaala n'okuzaala cause yeah, that time I didn't really have time ntambula n'abayimbi I would come back in the morning nyingira ku makya
tuvaawo sanga 2 ne tugenda egindi tugeze ndi ku Texas enansana tuvuddeyo tuli Bulenga tuvuddeyo tuli Mityana oshegera so nga tuyingira ku makya nga bukedde like that's whenever that's the time I used to enter the house so I had to choose between family and the promotion part. Soko obuze kwatulaba omubulye n'embeera gy'olimu essaawa zino ey'obulamu obwo then bwe tumaliriza tugende ku Evin Lagu bwe tunava ku Evin Lagu aya tubeko ne bwe tuweta bwe tuti bwe tunaamaliriza. Kale omulabi waffe omulungi atulaba webale nnyo kubanga otulaba ityebe nnyo omumwa gwo gwogera bulungi nnyo tomugamba ye ate munaye batugamba paki omulwadde ate biki omumwa gwogera bulungi naye nkyawenyera nafunamu olwa bukyamaani olutonotono naye kansuubire lwali lungi nno nga luwerako naye nja kutereera inshallah era nga nina essuubi ddene nnyo nti nja kubanga ntereera bulungi naye era tekigaana gwali eyo ng'okyasobola kungulira ku miggo ne ntambuzaako mpolampola nga kuba saagala kutuula waka kwaye nagamba nti ntuule oba oliawo sijja kuwona mangu because I really need to keep exercising my leg because problem yali mu hip so the more I sit I'm feeling a lot of pain so I need to move up and at least notambulako nodda but bw'otambula nga tolina support olina a lot of pain as well okitegeera so mwenna abali eyo aba mikwano gyange abanzijanjabye ababaddewo for me olina gamba mpeereza amafuta gaago paki ogenda bakuyunge nkoze kino paki okajuice kaako Sarah ali Manchester thank you Peter omanyi Somalia Peter waliyo omukyala ali Canada naye mwebaza nnyo she's called bannange neerabidde after seeing my show with you na gamba pacho amafuta gaago genda bakuyunge bikyokyegeera so thank you people who have been with me Linda, she's Italy. called you Rose Ali UK Linda bananga tegwe Linda mukeke and Linda is my daughter my firstborn is called Linda so kati oyo ye actually Linda sikwebaziza kuba gwe ino kikola cause I'm your mom anyway thank you so much guys you've really loved me you've been there for me chogamba nze sibadde yadde okugambako nti Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nkyagenda mu maaso n'okwogera zo oluddewo okuntuukako ne okusembyayo kawadde kakotono Geoffrey Mayanja webale nnyo okuntawanyanga n'okunnoonya nkola olugambo oba njogere naye nga ndi mulwadde bambi Geoffrey has been there for me naye actually Geoffrey yanfunira n'omukyala nnyo nga kati cause okukyuka I think I would take even 30 minutes okukyuka nga nkuba na nduulu so when to say I can smile I can afford a smile so I think I have way I've reached munebalizeeko ono fala manyanga mukwano gwange ogwa mmeno nja kugikomya wano bwe binayingiramu ebyokunvuma Peter yangambye lekera okuzaala wakyaliwo Geoffrey so Peter loves you so much banaye mwebale kunjagala kyalimu bwa buchamani mpenyera nkola ki but at least now wendi si wabi nasobodde n'okutambula okugendako gye bujuuko so twasobodde otuukayo kale pacho wootabadde ensonga y'amawanga eno tera okugyogerako naye etambudde nnyo okuvira ddala kyaliwo Wamagere Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP abalala bakkiriza nti president wa Uganda yonna abadde atambula emabega ku kawo eyalondebwa obadde ogoberera bulungi nnyo nga Museveni yalondebwa mama Museveni yalangirirwa ng'okubya akaaso no anti president Museveni yalangirirwa nenga president Robert Kyagulanyi yali yayitamu Ssentamu yali yayitamu nene balangirira oli Mitembo era Mitembo badde olimanyi koze egundi bamwali ani embale bamwali ani Arua bamwali Obina ani so abadde agezaako okutambula naye bwe yatuuka e Luweero wajja waawo ensonga ya tribalism nga bagamba samba yayogera bisosola mu mawanga berere era nalaba omukulu enanga omu ku baavaayo nagamba katemirize enkuŋŋaana ze because era yali afundikidde gundi esooka omutendera ogusooka ati omutendera oguddako agenda kuba ayingirira ddala wano mu Central Masaka Kampala Central nawala mpulira nti baziyimiriza
anti bagenda ziyimiriza nga nabo bayimirizaamuko omutendera ogusukanga bwe nnyonnyodde bani nga nabo bayimiriza ba NRM banuupu omwana iwe mbuuzako obuuza enanga si wa NRM anti wuliriza wa NRM wa polisi nkunyonyodde nti abanuupu enanga yagenda okuvayo okwogera nga n'abanuupu bamaze omutendera ogusooka nga bawumuddemu because Bobi Wine abadde alina mbuulira kwanza mbadde sikyalina na data ennaku zino Kyagulanyi Ssentamu abadde alina okugenda Canada mu convention wabaddeyo ekigenda mu maaso side eyo bannaffe abanuupu nalengedde ne bbiini awo ng'azina amazina amayitirivu nnyo kyogamba naye wa nuupu ate nenkufira tuwagire nga agyambadde sinnabira mbadde siriiko banange mumpeereze ku data abali eyo nga mutulaba mumpeereze ku data nange nzireko ndabe ebintu ebibadde so abadde bigenda mu maaso eyo katusuubira nti bwana baakomyewo ate no simanyi oba yakomyewo naye bwana baakomyewo maaso awo kuba yagambye nti bajagana mu maaso kubanga omukulu we nanga n'ab'ebyokwerinda bye boogera tebiri mu mateeka What do you mean tebiri mu mateeka today wali ku kya tribalism agamba nti ebintu byayogera biki byennyini byayogera could you be having like that video clip netuwulirizaako banempulirizaako nyinza okuba nga saabiwulira era byayogera bulijjo tebyawukana era byayogera bulijjo era byayogera eruweero what do these people mean by okugamba nti omuntu yayogere nti ali tribal oba yaleseyo tribalism nze I don't think ti Honorable Kyagulanyi is so stupid to that extent. No, I don't think so. Because one thing is his wife is not a Muganda, no? Sicho? And me, Pachoto, I'm speaking. I'm not a Muganda, though I speak the Luganda and I've grown up in Buganda, but I'm not one. But I call myself Muzukulu wa Buganda because it's Omutoja amanye bagamata. Omutoja amanye kuba je. Yes, so it's I know Buganda. And nakakwetega sibanyo netiga byogeze kawo obulala no nedda kati nze kyensobola okugamba ate eyo size yo si yeyange ozalaye onazala wazalawa nimekuzalao ndiyo onizalawa mimi sio wewe lakini nazalao size kati fena tuli banene kati nitulaba nga njizeemuko bibuuzaamu keke nze simanyi njizeemuko ate nankyayongera onagenda okunda naye olayika bulungi sayizi ogigize kakati kyensobola mbadde nkyajja enanga bwe yavaayo gaa nti babagedde ebigambo ebisula mu mawanga biki nagenda okulaba oli abantu abavaayo Gashumba is one of them. Navaayo ye nakireetamu nti Banyarwanda simanya biki yasimanya katuuti n'agamba simanya Abanyarwanda simanya tujja kubata biki n'abako n'ebyayogerawo sagala bigenda nnyo omukulu Gashumba nagenda okulaba nga yali mukama awo pasita naye ng'era wantamya ebibuuzo by'oyo omusajja wala kyonneesonyiwa naawe kali nze nkoze eki yali mukama we bamabeere mu kyoto kuba yali mukama wange yakuwanga omusaala buli mwezi nakoleranga bwereere he was supposed to yagenda yajja nakukansa nakutwala naku omusaala $7,000 ye rent wange gwensasula erubaga gyolova bali bakuwa mmekeza kutusa kukansa bwe batyo badema nti zaali mwezo nogenda eringa ngogenze bwali busiru munnange nga njagala kukolako ku TV mbubandabe ku TV omanyi kyekyo ekisse bannabaserebu b'e Uganda beyita baserebu ne bannamawulire anti kanti kankubuulire tugamba wano nti ewo nga tomalayo omwaka nga lubanga tonaba kugula nnyumba bameka abali obulungi nze n'emmotoka ze nagulanga tezaali ku ssente ze yalinga savings zange za mwami ze yampeerezanga I'm telling you ne jigs zange ze nakolanga advertising nokola emikolo abana balugonvu bavaayo beevuga gwe bagambye nti era yazijjaawo omwana wabasobola okuvaawo n'agenda ku kizimbe kya hamu n'apangisa omwaka mulambo babiki era gwolowooza nti era sente yazijjaawo gwolowooza bali bafuna sente mmeka mwe kati kambabuulire ekibasse n'ekisse media abaana beeyita mbu baserebu simanyi bali ku TV simanyi biki tugenda nitubeera ku TV we live a life etali yaffe we pretend to be fine nenga we are not okay nenga omulaba najja n'asoma eggulire akate munnange omukulembeze w'eggwanga simanyi biki agambye nti munnange biki ng'asabidde essuuti nenga nannyini suuti yalina ku mulyango agirinza agize
nanyini kawiigi akalinza mwaye nga tokaza waliyo kasome yakalinze okitegera so tulivinga life etali yaffe tulivinga mu dinayo nga tetwagala kukkiriza nze mu media fraternity yonna ndooza nze n'omukyalo omulala y'omu ono akola gundi bannange bamuyitaani mumwerabidde akola emikolo wabukedde wabukedde yava ku bukedde ajja kudda luta bukedde aliyo paka nakati ndowooza ifammiseke si oyo bamuyitaani Jamila Jamila ndowooza fe abakyala ababiri nze n'oyo omukyala ffeffekka ababadde batalivinga mu life y'aba celebrities mbooza ntya nze muntu gwogenda okusanga ku booda nga njitambulira nga ndi ku booda nga seesibye na butambala kwebika bino obusanga baserebo babiyita baserebo mbamulwa kubakola ku radio nabiki yebisa akatambala tayagala bamulabe no kyengezaako okugamba nti nonsanga nga ni mu siripa zange oba mu ngoye zange za bulijjo nkola mirimu gyanze wonsanga waliwo lwensalawo kati eno wiiki yonna nabadde nsazeewo okubeera nakyo no makeup no what waliwo lwembeerawo nga just want to be myself segera nonsanga ngeyo nga ndi mu bigoye byange no kati njaga kugamba the life gye twalimu nti tubeera mu life eni twagala okwetwalira mu gundi eya waggulu naye ofuna mitwalo 5 ofuna mitwalo 7 ofuna miliyoni ya sente kati kankumenyeremenyeremu fa abakazi ng'olina jjukira tetusabeezayo enviiri wiiki nga 2 okimanyi kibi bulungi nnyo ku tv ku set tekikkirizibwa bwe nyambala luno olugoye nina odduza after emyezi nga 6 oba 8 okifunfuna bulungi enkya nina okubeera n'engoye endala ngatto ndala nviiri ndala biki birala kyolowooza kyoyagala okuŋŋamba nti naabeeramu ebyo byokka nga ngula akawiigi kusiba nviiri kukola biki kyova olaba nga bangi beebase ne babboosi bangi beetunda bangi batuuka ne mu field eyo ne batandika n'okwegamba okukola ebitanyuma because bambi ayagala atambule neki n'omutindo biki okitegeera naye nga we live in denial nze njagamba nti tulivinga mu denial kiringa okukebera omuntu ng'alina akawuka kaleeta siriimu naye n'atayagala kukikkiriza nti nina akawuka kano ng'alivinga mu denial njaga tubeere bamazima tweberere bamazima fembi nga tetutaddeemu nti oba feeling oba kyoba ki ddala omukulu bye yagamba kino nekikubuuza nako emabega kukeeri kyeyagamba nti nga bw'omala emyaka 2 nga tokyusizza ku bulamu ga nti obanguzeyo kapoloti kakali njagamba 3 myaka 3 mwokolewo yes nga toguzeyo kapoloti nti kakali muba mwawukanye bangi baliyo kati nga tebalina na yadde ka kapeti mu nnyumba ate kati gwewakana ki nga tebalina na kapeti mu nnyumba kati ate nze kati nze nkubuulira bangi ate kati ate no I'm telling you kati gundi nga temulina kakapeti kati gundi nga sente za renti zamubulako kawo yali takoleddeyo bbanga ddene nze nga namusangayo nembayo nemuleka naye oyo gundi yali ex wa manyanga mukwano gwa mukyala we nnyo alina ebiseera renti bwe yamubulako nga bagenda namusula ebweru pavini n'amusasulira renti lwaki manyanga mukwano gwe aba ex wo mbuzabuuza Handi makula yali nnyo mukwano gwa Vuki kati nebuuza yali ex we aba mukwano gwa aba ex wo yali best friend we best ex we best friend maybe amukeke so yali best friend we best amukeke best friend we ba so kitegeera so ebyo yayogeranga just kujubisa ngayagala bagambe nti yasinga okusasula ngayagala bagambe nti yasinga obukola biki okwagaliza siriwalira muli zaali sente ze nze nga ndi mukazi mupambanyi kati okubeera bitegeeza ki bwe mbeera ewuwo nga gwe bba wange nengula emmotoka nekitegeeza gwe wagiguze ate tosiriwala nnyo kumbuuza bisimuluzo gye biri era bagamba mwami yamugulira sinikira muli ebinnyo mbuki tuli mu kamera tonyiiga nnyo no manyi mugenda ne mweteeka mu bintu nga ki okitegeera tonyiiga nnyo bwotyo linda ajja kunyiiga ng'onvuma bwotyo linda nno katono naye Peter ayinza n'okumpisaamu eggaali singa alisolooza ajja kutabukira ng'onvuma bwotyo no but for sure kale at that time yali nga yewe mu negotiating nti 5 ogafuna
naye embeera nejja ekyankalanamu kaawo ne tugenda ng'emyezi 2-3 nga tetufunye ssente olwo nga yagadde eri enkucwa temwali mukakadde nze nafunanga emitwalo 7 kamu 2 3 Geoffrey wali okolayo oba oyagala nkubuulire nze omwana yaŋŋamba kati no bini yali oba mu 25 omwezi naye nga ye afunamu webamutuma ku mbizzi webamutuma nga ogula embizzi kiro nga 4 ng'agula 2 kitundu oba 3 kati ye ng'alina n'advantage wayoza essuuti n'asangamu 5,000 oba omutwalo nga agattawo webamutuma wali eri okugula wayini webabaddeyo emitwalo 4 bagamba mbaweesa 2 nasigazaamu akanana kati ye ng'abagattira awo alira ku mugagga okitegeera so kakati ye nga bambi tebikola ki transport alina bamuwa gondi oba be bamuwa ne piki sibijjukira naye oba yali yalwon I don't know so munange byebyo naye nga it doesn't mean that nti no wobeera awantu kitegeeza nti oba wewali bwe wafunira ebyo ebintu byonna nedda tubeera tukola era kino nsaba omuntu yenna ng'ali ku mulimu gwonna gwakola okole naye nga weebuuza ki ekiddako nze Geoffrey kinnuma nnyo era nze ne bw'aba musajja n'avaayo n'ankwana ne ndaba nga tolina kiddako tolina plan B bw'olaba ng'oddamu okumpeeza message nga sigiddamu babiki manya ate gwe tolina plan B kunze kuba njagala kitambula nze bwe mba mukazi mukozi lwaki nfuna omusajja alisodde ensata so akola nga tuzzayo eri lwaki Bobi Wine buli lwabeera mu Buganda nti wabeerawo layini ya tribalism eyingirawo lwabaako byayogera mu Buganda nti bwagenda eggulu nayogera byayogedde tewabeerawo tribalism bwagenda embalala tewabeerawo tribalism bwagende Kalamojja bwagende naye kasajja mu Buganda nabako byayogera line ya tribalism ejja avaayo Musumba ng'avaayo ng'avaayo lwaki Bobi Wine atambuza tribalism mu ggwanga yabyogerera abakozi Luweero wano ewaffe Luweero NRM yali egenda okuwamba yatandikirawa batandikira Luweero so what do you expect what do you expect because ewalala wonna I think message ereze ajogera bulungi nnyo but why is it in Luweero nti kyabakoseza nnyo ne kibakuva omanyi okubeera n'ebbwa wali ogizeeko amazzi g'evvu amazzi oba evvu n'oligirako ku bbwa have you ever tried it can't even bring the other kaguuni nekola ebyovu bikigera so my answer nze nga nze oba magezi gange amatono oba mu ntegeera yange oba nkyogere mu lusoga kikobe mu lusoga eri obwenjogera olusoga abantu bayida mu inbox oli tuwemula simanyi tubaaku n'abaana abato ani yagamba obeereko n'abaana abato musajja oba mukazi gwe wabula mulekere akamanyiro ke mujjanga muzungira mu inbox yange kanziye nedda omuntu ntwayogera lusoga nenkuga netwali twogera lusoga oli n'agamba nawemula bw'oba olulimi tolumanyi tolutukola kikati njagala kwogera lusoga nti bade kikyenjagala kwogera mu lusoga soko nze nti nguli ebintu ebyo yabyogera nga ali busoga obanga ali oyidi nti abantu bano no leka nkukobe abantu bano tibenda abantu bamanna amazima ti abantu mukumana amazima balowooza nti abantu nti ono alibuusa abantu nti olutalo yes nti abantu abamu naddala bano bennyini abayogedde nti yayogedde bubi tebaagala kumanya mazima tikubanga ono bayogera amazima abantu bayogera amazima aba abuusa abantu iddukira bulungi nti olutalo lwatandikiraga era kijjukire bulungi nti olutalo lwatandikira Luweero buti abantu ba Luweero ezira kye bafunyemu mu gavumenti eno abantu b'e Luweero tewali kye bafunye mu gavumenti eno nze nzifunula buvuunuzi balina obusungu mu mutima balina ebintu ebyabaniizayira balina buti ono bwe yagiire yabyogerayo baakoba nti mali tufune omuntu alijja atukola ki nti ono bwe yazze n'abyogerako ng'olabira ddala nti byebyo byebyo mazima okitegeera ne kibakuba nnyo nnyonyeza banenga gundi goolo ze baakuba ki ziri 7 ane maniyo giveeko
mani bagikuba batanzite batukubye juzi era Brighton naye so exactly so these people tebaagala abantu bamanye amazima kiringa tuwa yonna President Robert Kyagulanyi zabadde akola abantu bavuddeyo ne bagamba nti baali bamugamba ayina support mu Kampala mukka eri mu centro yokka nderere Gashumba oba nkubuuze ntya kati eyo yonna gyabadde atambula ebadde centro mwena abadde bamweyogeza ebadde nga centro no abantu bano twende obakobera nti okumana kwabwe kubanga kufunda batuleke tubakobera amazima ate amazima baliiga bona bwoba neemana yonga nfunda beeyo obe nayo nga nfunda ffe twenda kuwa amazima okitegedde tuba twagala kuwa amazima mwagamba wanajja mwankole simanyi weyatuuka mwankole mwalaba ki 40 mwalaba ki ye Kabaale bannange ne Kabaale okabaale kandireko oba kiki kati nno nze nseka simanyi otyo ndakukobera nga tuvudde ku mpewo so nze nkulwange njagala gamba nti ono yabakutta awaluma nze kyensobola okugamba nti Bobby yabakutta awaluma yayogedde ebiruma abantu nti very many people bali eyo batandikira eyo olutalo bakola biki this and that but tebalina kye bafunye banaku baki abantu babe battibwa baki abaana babe battiddwa baki bonna bakaaba okitegeera so omwana we yatuusaawo n'ayogera ebyo omwana mba njogedde bubi kale president we yatuuseeyo n'ayogera ebyo ebiruma abantu baawo nga yina okyegera kubanga ate nina ne bennalabyeyo abavuddeyo aba NRM bagana naye mmwe omusajja mulemeddwa nammwe okutandika okuteekawo gundi mulooza ebyo byatambula bya gundi nga ba NRM gundi bulijjo atambula muhoozi tulaba abo abadde ayugumya ggwanga ayugumya biki ebyo bye nabagamba ebyo bye mulimba muhoozi ebyo mulekeraawo mulimba ate mmwe nagamba abantu nga bakutte bati nze senga nze muhoozi nkuba buli andi okumpi essasi ku kugulu yayugumya oyugumya ki be mulonda obulonzi ne muleeta nga mubasasudde na ssente Bobi Wine walabako abantu anga era baava Rwanda wali oyagala bave Teso wali oyagala bave Juba Evelyn Lagu yavudde mu bulamu bw'ensi ku lunaku olwa Mande ekiro kyakesiza olunaku lwa Mande essaawa 10 ez'okumakya bwe yafiiridde awo naye nga amawulire gatandise okusaasaana obulungi zabadde mu ssaawa nga 11 12 nga amawulire nga gasaasaana busaasaanyi ag'okuva kwa Evelyn Lagu mu bulamu bw'ensi. Evelyn Lagu abadde mukwano gwo nnyo mubadde muwuliziganya mwali mubeera mwenna ebimabegeri nga mutambula mwenna mudigida mwenna mugenda ne mulya ku ssente emirimu nga mugikwasaganya. Evelyn Lagu ono omusango otya katusoke tumanye amaligo okufa gakusanze wadde ne bwe tumaliriza tuddeyo emabegeri mwakwatagana mutya biki byomujjukirako? Byemujjukirako bingi nnyo byemujjukirako bingi sisaana bimalayo. Amawulire gansanze in the morning we're trying to wali omwana taddayo ku Sunday because of course Madden Charlie week. So in the morning n'omuntu yali alina okunyambako okuvuga okututwalako okuba nze sisobola namukubira n'abeera occupied ku Sunday omwana lwe yali alina okuddayo. So yesterday twadde tumutwala ku makya. Then all of a sudden tulina we twayimiridde nga there is a show going on in the morning nendaba kayimba keogumanga show ya TV ya Spark. So kind of webanga 100% omutima gwange gwakubyeko nga 50% nga Evelyn song ogumanga this early in the morning nenkireka search koze eki. Then again we drive we reach around St. Lawrence. That's St. Lawrence over Horizon Campus, Masaka Road. And then nabadde mpuyiza gundi because wembeera mu motoka njagala nnyo some friend of mine. She's called Hadija oba omumanyi. I love her voice. Owa super. Nalumyanso. She's my good friend and whenever I'm in the car I prefer listening to her in the morning with her radio because her voice is kwegamba she's good.
so twade motoka so yabadde ne Hadija kino begwenda tati akadiwa dasiwa ku CBS eri nze simumanyi we wogamba erinnya mwabedda simanyi so manyi Hadija Nalumyansa nange nalemera mu bantu bedda Hadija Namusoke Nalumyansa so Hadija no this Hadija namwagala kuva dda mu biseera bya GSS band eyo band wagiwulirako mwalimu Ambassador Sally ate ndi wadda naye ate naawe bana Ambassador Sally yagana mu America. He's in South Africa. South Africa. The last time I knew about where he was. He was in, but he has a very good voice. So beba abantu abamu benkuteko by in the music industry, and I used to love their band so much. So samanya chie chalita abantu abokusasika. So Hadija yali yambulako nga mwagala nnyo, like because I used to love Stacia also so much nga voice ya Stacia. So there's a way this lady also aina commanding voice eyo bichinga yayimbye. I used to mistake her for Stacia bichinga sinaba kubaawula bulungi. Ne mwagala nnyo. So inamanya nti yadda ku radio ate kati so wembeera mu motoka mbanja nnyo muwuliriza in the morning. Kati akola show yekka ne oyinza olowooza mulimu abantu nga 5 mu show. She's really good. I love her. I love everything she does. So nabadde mpuliriza. So wabaddeyo topic I think nga abantu bateesa ku bazadde okuzza abaana ku masomero biki biki. So omukubi omu n'agamba ekitalunye ekya actually saawulidde bulungi naye nawulidde gu ebigambo ebigiyo. So I even increase the volume ne mugamba gundi kiki ne mbuza my girl behind ne mugamba bagambye eki mumambi nange siwulidde ne mbuza dda tuvuga bagambye eki. So awo nakwatidde essimu ne nkubira ne nga Geoffrey kyekigenda mu maaso. What is on social media because I've not been there. N'oŋŋamba mbu wali amayuulire ga Eva mbu afuddeho. Ne nkwata essimu ne nkubira tindatini natidde nze omukubira. Natidde okubira Fred mutabani we. Natidde okuba essimu ye. Cause like ennaku nga 3 nnyo emabega. Yadde yakankubira nange nga yakampeeza notes like on my WhatsApp ngambuuza oli otya kati bana nawulira about the accident biki kati otambula otya owulira otya osobolamuko okutambula wafunye ku maanyi ontwale wa Girl Power. Girl Power wa Girl Power ye mukyala Jessica Kayanja mukyala w'omusumba Kayanja yabadde ayagala omutwaleyo. Yes mutwale nangamba kati olaba amukyalire akole ki nga yagala mukyalirako ndoza n'omusabayo some sponsorship about the show eyanga 28 tebadde ya 28 wali ku Papa's was it 28 let me remember Papa's sport wa Misa Kisemakula. Yes so nangamba gwe mulugwala nti bwetulwe wetuyita mpita mulugwala nange muyita mulugwala ontwalako ddiwa kati wawonye how is accident yetaka solo wenyeramu ontwale wa Girl Power. So I was like yes nafunyemu kuki kumaanyi we can move ne mugamba when do you want me to take you nanze ne mugamba kati ne mugamba no you know what tukolerwa kubiri of which nalwa kubiri badde leero. Yes, so it is today and ate na passing on before. Yes, the show ebadde ya 28th October. 28 omwezi ogw'ekkumi. Entry ebadde ya mitwalo 2.5 n'akakadde kamu nga ngamba munange Pacho I failed to get sponsors. Biki kyate naye sikyayagala kutawaanya bina bingi bikutawaanya bingi nnyo kigenda naye kasita show wagirabye naye tukwataganiramu tulabe. So mabega kawo ne mugana you know what tulako ne papa nga mugama message tulako naye tulabe tusobola okukola ki naye tumanyi ayina authority oba ayina amaanyi asobola okwogerako n'abayimbi abalala bajje mu sheno but supporting nangamba era ngo magezi malungi kanjogeko naye ne mugama naye yogerako naye omusabe abantu nga B2C omusabe so and so kitegeera. So era bambi papa nayogera nabo. I think B2C had even accepted erokolandoza even free of charge. And then n'abalala bangi bade ba accepting nze. So yesterday when I get that news I break up. Nentusa omwana wange ku ssomero omwana wange ate yandaze nti ate ye oba tatidde nnyo bata like you know cause Evelyn abadde ayagala nnyo oyo omwana wange nga bw'olaba amaaso ga Eva n'oyo ne muwala wange bw'ali
era ng'ekimwagaza nnyo oli aga maasombira era nga muyita maasombira era nga kimu bibiri agamba bw'aba ne bw'abaleetedde ba pizza whatever kyabaleetedde aga kino kya gundi kino kya maasombira era nga that girl has something very special ekibibi ebya nnyo nga byawukanamuko n'ebyabanne so at a time twabadde mu dormitory nga matron was allocating checking her case yes checking her case ye namugamba byamugamba twasanze ebitanda ebisinga babitutte like ebya wansi ebirungi nga bomanyi nti bwokeera okujja so all of a sudden my girl breaks natandika okukaaba. So what I thought nendowooza nti oba kuba dormitory mwe twagenze yabadde endala this time round metro namubuuza kiki eno dormitory tojagadde nagala nedda metron nebambi nga like ya breakinze from nowhere fenna netwekanga n'okwekanga so nenzijukira nemugamba metron I think it's because of this nemutwala ebweru nemugamba tubadde tujja ne batubikira mukwano gwange biki naye ate namulabi nga alinga atagize ku ssaawa eyo so maybe it's the reason so please muhandlinge bulungi na biki and nenjugera naye nemugamba yes auntie has passed on but guma ebiri biki kyekyegeera nagamba kati ani agenda okunyigiriza okuyimba cause she loves music era nga bulijjo abadde nga amugamba ayagala kube naye kubeera muyimbi biki kyekyegeera actually next somero wasoma kati Molange teyakola campaign ya campaigning she didn't campaign as in yesimbawo naye teyakola ki yes lwaki lwakuyimba nakuzinira abaana ku ssomero kuba nzijukira lumu yaŋŋamba mami mpa ku ssente ngule sweets nkola ebiki ne mugamba nnyabo I don't give out bribes weebereremu ebeera bribe naye akatandika bribe ku myaka gino genda bw'obeera omulungi bajja kuwa akalulu oyitemu bw'otaba mulungi era ojja kugwa those were my words samwade n'ekikumi ne posters azikola bino abazadde bebakolera abaana posters kusomera I didn't do a poster for my daughter no Evelyn Lagono musinkana mwaka ki mukwataganira wa Evelyn na meeting that was 2013 kome 2013 nze okutandika nnyo like the other time nga tweraba bwera biki naye 2013 I think when I was ku radio Sapiensia ne tubondinga ne mumi like nakolanga evening show ku radio evening show actually evening show eyo yasinga okuntunda ennyo n'okungatta ennyo n'abayimbi bonna ab'e Uganda cause mu show eyo nakyazanga buli lunaku nga nino kyaza omuyimbi so manyi kyekitegeeza kubanga olina okyazamu omuyimbi oba omu babiri olunaku every day Monday to Friday so Eva namumeetinga the very first time namumeetinga bwe mumeetinga nendaba mami nga she's so down to earth yalina abayimbi abalala nendowooza omusaayi gwange n'ogwe ne gukwatagana gutya like whenever we exchange numbers nga muyita jangu biki bwe bityo so nendaba nga ali so down to earth ali so humble she comes from a very humble background nange nakulira mu maka maavu manaku nze wadde kale nalina abazadde but ye yakula tabalabye nako tegeera so nga ndabira ddala nina ekitugatta munaku nange ndi munaku munne kitegeera so Eva nga ye muntu nga ne bw'aba ansanze ndi kulya ntula talina mubuli bwa sereebo biki never atula ne tuzirya nga Eva ne wakusanga oli buno osimanyi babuyita buki what omunanaasi era ajja gunywako kitegeera so nendaba nga mbondinga nnyo naye nendaba nga that time round we needed music era nga ndaba bambi struggling a music nenga she has ekitone akina ate nga afaayo ate nga akyagala kyakola so ne mugamba Eva siina nnyo ate mpulira sikola ki naye mpulira I really want to support you ne mugamba naye omanyi let's start engeri gye nkola emikolo na biki tutandikewo gundi yaffe mpola mpola that's when natandika Pacho Promotions mu Pacho Promotions netandika Evelyn was my first muyimbi gwe nasayininga and then Pacho Promotions yes under Pacho Promotions nga wobanga ontwala ku mukolo gwo nga nyinza okusaba miliyoni nga 3 oba 4
ninga ku milioni 4 okoloba MC nga ngenda okwogerera omukolo gwo yes tugeze introduction oba wedding nga muntwala kugamba nkuleeterako omuyimbi kitegeera muyimbi ki mukama yali yamuwa favor ngera obaga Evelyn oyo nnungi bikyogumanga was a very good song by the hit song yamukolera nnyo. It's a very good song that Jetwa promoting and endabanga yes emuwadde gundi ennungi platform. Nenebaza ne bannamawulire bannange nti buli gye nagendanga bamuwanga time bamuwanga audience era ne bakubanga music we. I remember the likes of Lugonvu ng'akyali ku Metro ne Gayo omulala bamusirikidde era naye wa Metro. Ku UBC ezo zonna nga nze njogera nga nkubakuba essimu naye ng'akayimba kange nga sinawulyako omuyimbi wange okitegeera ku Simba nga ninayo Dadindaus banange muzeeyi so like I had many radio stations nga I have mikwano era through mikwano mwe nakoleranga promotions by the way sigenda kulima nti nakwatako emitwalo 5 wa milioni ya sente nenjiwa certain presenter oba certain radio station to promote for me these artists sijja kulima mu ekyo ne because nga nine nkolaga nti oli ku Moon TV oli ne ku Radio Sapiensia onfuna bulungi Geoffrey so I'm like hey I called you Geoffrey akayima ogumanga bichoba ne texting no kakuba ne nkusisenka no bakupaka last ne tulyamu ekyemisane nga munene amafuta gaga no bokitegeera so that is how I kept on promoting them until we twatuuka ninga Eva ye muntu atammenya nga bolaba nti abayimbi tulabye bangi nnyo nti abadde ne manager we ne baawukana abadde ne promoter abadde promoting ne baawukana bubi nnyo never that wasn't my case with Eva and actually ne team yonna Jenaina team yonna I think the team I had abali under me that time was Mawaji Flavia Mawaji and then Simon Rock and then Eva so like this time nga wemba nfunye omulimu introduction wabichi nentwalayo this time round Eva next weekend or another function will be for Simon Rock or another function will be for Mawaji oba function endala nemba twala bonna lumu fena tugenda chikuba kubanga with Simon even nga tukola n'obwa MC wamunga vane mukuyima tukuba n'obwa MC so like it was really a talented thing group so I got in touch with Eva in 2013 up to date nze sijja gamba up to when but up to date because ngenda sigala I'm still in touch because I think you remember when we twatuuseeyo nabadde ninga yagala okwewala Fred nenga ate yabadde alina okundaba when he saw me he broke down he's all byabadde ngamba mami yandiseewo anti pacho ngenda kola anti abikyo kitegeera ne mugano be strong cause nze wenawulidde amawulire ago I had to call nakubira tindatini ate nga naye bambi yabadde ku kitanda nga naye tabimanyi kyokka nga ate babeera in the same area nanga sinabimanya ningaka ne lwaki nti akankuba essimu ya Eva nenjikubako so a boy called Isaac yagikutte nimugamba byempulira bituufu but this is social media biki nonsense ebigenda maaso nangamba bituufu nakubiddewo natemeddewo omulanga so anembuuza where is Fred kuba obwongo kati bwageze ku Fred nenebuza kati ali atya ali kuki cause that boy as oba nkugambe ki bambi ayise mbinja alabye bingi singa ali mwana wa buwala oba ogambako kale kubanga omanyi okubeera omwana omulenzi nga gweyambaza maama wo gwokola biki gwomu cleaning nga gwokola everything because ndooza being a child yabadde nga mwana nga tamanyi bigenda kuddirira na biki kubanga sinze byanyinyonnyodde nti we babadde mu ddwaliro babadde no bagenze ne mu ddwaliro okudde waka ekiro ekyalyoka bakutukireko mu ngalo bakomyeyo naye yabadde yeeyonoonye ebiki bikiso n'agamba mami kansooke muzeeyo tumukiliininge n'eddagala libamukubeka tusooke tumufunyeyo ne kubuuja anyweko biki biki ate okyegera ate nga bambi yabadde ndooza ategekayo ne kasho naye bannange Eva mwana simanyi na kyakugamba naye wankyogere ntya omanyi oluyimba lw'ababiri olugamba nti nno omuzadde ne ku ssaawa esembayo olulaba ku mwana we kitegeera alina engeri gyawuliramu muli nti Eva ne ku ssaawa esembayo abadde akyakola sho alabe nti bafuna ekyokulya alabe nti omwana we bambi abaana ate Eva by the way tabadde na mwana omu Eva adde alina n'abaana abalala baalabirira abatali bamundaayi
kitegeera. Okay, kale mbozi ya Eva yanaku nnyo naye tugenda kusaasira b'eŋŋanda ze mikwano gye n'abala bonna ne entertainment industry yonna era tugamba bugambi nti Omukama amuwummuze mirembe byonna ebyamusobako abimusaasire. Nenze kyendowooza ali mu ggulu yatuuse dda mu bamalayika kubanga Eva ye muntu abadde so down to earth. Eva ye muntu gw'obadde tolabangako nze emyaka gye mmaze naye simulabangako nti anyiize. See, I've never seen her upset. Sigamba nti omuntu bamwogera ki naye like ayina engeri gye yeekontrolingamu ne bw'aba ayina kye yawulidde ne bw'aba ayina kye yategedde ayina kwegamba I don't know but may her soul rest in eternal peace and may we continue praying for the son Fred. Mpozi I would like to kyensobola maybe okusaba taata w'oyo omwana aleme maybe gamba nti ajjawo omwana oyo ewakaawo oba biki and some of us who can still go ahead and support Fred banange let's try to do it. Njagala kwebaza nnyo in a very special way Diana Nabatanzi, Queen Florence, aba Zubairi family naddala omwami ono yani I'm even forgetting his name namwena bananga babaddewo people who have supported her Arita Kagwa and the rest of you besimanyi badange mwebale nnyo twatudde meeting yesterday of course nga tulina okumanya enteekateeka programs nga tulina ozikola nga bwe zigenda mu maaso naye mwebale kubeerawo mwebale kufaayo mwebale kuyamba munnaffe kubanga Uganda yayagala Eva abantu bagadde Eva ndoza yekka ye muntu yakolako concert mu covid kituufu okitegeera abantu ne bagenda bamuwagira ne tumuwagira because twali twagala afune ku ddagala akole nakinenga ne government teyatunuye ekyo nti bannange lwaki no okitegeera so bambi bamwagala diaspora mwena wadde babeererawo Eva thank you so much and let's continue having that good heart naye nnakinjaga okusaba bannayuganda banaye tugende nga twekebeze waliyo non-communicable diseases nga zo tezijja kujja olukusule wansi olumba olwo omulundi gumu nno lubeera muli nga lukulya mpola nga tomanyi wootuukire okumanya nga maybe it's too late and it's what so nsaba bwe tuba tufunyeyo ku busente kuba full body check up eyinza okubeera very expensive naye banange tutani at least tukyemanyize oba mu mwaka tukikoleyo omulundi gumu omanye nga bw'otambula kuba kibi nnyo okumanya nga ate obudde buyiseewo nnyo nga tolina kyogenda kusavinga cause we would have saved Eva but wetwagala omusavingira nga ate n'omubiri munafu that's why ne mudwaliro gye yali agenze was it Turkey where ne bamugamba nedda twali kikoze naye ate oli munafu omubiri tuwulira nga gukola ki so nga ate senga oba byali wano ewaffe wano bamala gagikola ki because they want the money okuyingira nabikyo oba okitegeera so nsaba busabi bannayuganda ffenna abali eyo twekebezeeko bannange kiruma tuluuzinze abantu bangi mu ngeri eno bannange omanyi waliwo omuntu wewatuuka n'okkiriza naye n'ogamba naye nedda Mukama bw'obanga wiliyo bw'otyo bw'osazeewo let it be done etya bambi abba tolinze 3 years omanyi wanki ekitegeeza okuba nga bakufumitaano bakola batya bakusala akanyama bakoze batya maama tekibadde kyangu tetwagala nti kyali badde kiggwa bwe kityo but Mukama kyabasazeewo kyonna munnange we can't tetwakirwanyisa ne Mukama omwoyo gwagwumuze mirembe kale tuli ku emboozi mu UG Zejjofre Mayanja aka Mr. Wagwan abo bali kutulaba byonna gy'osinzira okutulaba omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayate enteeketeeka obulungi
environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere maridadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 59 737 oba osobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze